twetisse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda Mama Jole Mugisha, naye Mukama yatusinga okumanya, yatusinga okola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizaamu, twongera omumuisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga okumuweesa ekitiibwa kuba ekyo kye tusobola okukola okuuma memore ye. Namaze n'okukulisaayo muganda waffe Nubianli ne muganda waffe Honorable Muwada, ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu byeru nga bagenze kukaba mukulika eyo basebo. N'abagambye mu Luzungu lwakuba eri mutwanko byakamana nga mambize ne mu Luganda nti Nubianli oyo mu biseera byaffe ebyo bya Firebase twamutiizinganga kubanga yali omusiraamu ennyo mu ttiimu yaffe nga buli kaseera asaala emirundi mingi olunaku. Ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali, Katonda w'amaanyi kye twayogeranga ng'ekisaaga akakitutuukiridde. Sebo Haji, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye era nkibajjukiza nti obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, ettemu ligenda mu maaso. Gye buvuddeko ennaku si nnyingi nnyo muganda waffe Tabs gwe twakazako erya Tabs, naye nga ye Andrew natumanya taata bwe bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye Tabs yali amaze ebbanga nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact yagenda ne maaso bwe yatravelinga n'agenda e Germany, ayina interview ey'amaanyi gye yakola ku International TV n'ayanika byonna ebize ebikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano, ebiseera bingi bwe mulaba nga tulina bakomrade abava mu Western Uganda, bano ba Lubongoya, bano bakatana, bano ba Babi n'abalala, abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi, bo beeyagala. Naye ate ebiseera ebisinga bye basinga okubonaabona kuba ne mu kulonda bo babagana okulonda. Naye tekikomaawo, omuntu yenna ayogera amazima nga wa mu Western Uganda ate baba bamuteekako nnyo amaanyi kubanga bo balaba nga abaabuusa nnyo. So muganda waffe Tabs tulowooza nti bakikola ng'ekibonerezo gy'ali okutemula taata bwe. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo, ne bamusambasamba embirizi ne bazimenya, ne bamutuga, tebalina kye baatwala. Tumanyi nti ssaawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abatemu, tetusobola kusaba kunoonyereza. Kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseredde n'engwa, nga bamaze okutemula Yasin mu Arua bagamba bansanze n'emmundu. So tekyewuunyisa okukeera ku makya ate ne bagamba taata wa Tabs yeetuze. Oba ne bakwata abamu ku bantu be, bino tubyogera ng'ebyokusaaga, naye era ebintu byonna byonna wano Uganda biba ng'ebyokusaaga. Naye tumanyi nti olunaku lumu tujja kumanya amazima, era abo abaatemula muzeeyi waffe Muzeeyi Tebandana bajja kufeesinga akabuli era babitebye. Leero njagadde kwogera ku nsonga bbiri zokka. Ensonga esooka ey'abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe basiba olw'ebyobufuzi. Nga bwe muze mulaba nti olwa pressure gye muze muteekawo basebo ne bannyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata. Pressure gye mwateekawo ey'amaanyi locally ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawayiza ba Edi Mutwe, ba Nubianli, ba Dani Magiki, ba Mode Ntambi n'abalala. Newankubadde Mwai Museveni yafuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abano bano batadde bateeseza nange, era nakozesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindiikiriza okwogera ne Museveni. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution.
tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twasa. In fact bwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muze muteekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otamanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya. Nakibagambako wano nti baagala okuta Basibe bano. Naye bamanyi nti bw'anaata Basibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4. Bonna Bukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yena ku ngazi izo, mwana bakanyamunyu ebbanga ne bamusiba n'abalala. Abakozi b'ebikolobero bonna bakotadde n'ababbi b'amabaati bonna babasibayo abamu ssaawa abamu nnaku. Naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga eryo lyonna. Ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Basala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kkooti batanza. Naye n'ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo temujja kubanga muli kaali nnyo. Ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna. Era ensonga nga Museveni bw'alonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvoola Kabaka. Bw'ati bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomero okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba. Nange kennyini emirundi mingi nga ngende Luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above bagambye temulina balaba. Naye ate era nga amawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza obasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu kubakolera gavumenti naye nga beerimbisemu ffe nga bagamba Abasibe tubakolamu sente. Museveni jako mu basiba gye tukoma okugaggawala. Ne ngamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa? Lwaki temubata ne tubanga tetukola sente kuba tubadde tugamba bannaffe bata naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo. Era abamu babasindikiriza babatiisatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko, si musango gwa accident, naye musango gwa butujju, terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo, kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne okumuteekako sitampu eyo nti ono convicted terrorist. Kyono terrorist. Baba kulemeseza emirimu yonna yonna, baba kulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Babaagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo nti ne bwe baddamu ne bakwata ne bakusimba amaaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender. Kiraga nti gwewasalirwako no ku musango ogutali gwo musango omulala gwonna naye gw'obutujju. So kyannaku nnyo ti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo naye ffe tumanyi nti tujja kimenya. Tumanyi nti ebyo nga tujja bisazaawo. Tumanyi nti neeyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo nti
Saabalamuzi Owinyi-Dolo avuddemu bannayuganda aletize down in next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka ge Uganda nga basobola okukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakwata ne bakutwala mu kooti y'amagye nga toli munnamagye ne bakuyiseeyo nga tolabye na kulooya ne bakussa mukomera emyaka 4 ne ng'ogamba tulina chief justice badde bamuyita chief injustice. But anyway byagenda bwe bityo. Njagala okugatta eddoboozi yange ku maloboozi amalala gonna agasaasira bannaffe abo. Bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya ne banne tetubasalira musango. Balwanirizi baddembe era mu maaso gaffe bali balwanirizi baddembe olubeerera. Ne baganda baffe basaanya. Saanya amala ebbanga ng'ayogera amazima. Kamera ne zikwata naye ne bamusota abasirikale nga bwe naba n'amawulire mulaba. Ne bamukolako ebikolobero ebyo byonna. So bw'aba nga yakkiriza for now okweyonya omusango, tetukkiriziganya naye ate tetumusalira musango, tetumukondeminga. Era njagala basaba mwenna abo ba political prisoners yabuddeyo kuba boogera naffe ng'amaze emyaka 4 talaba ku baana be ayagala just kubeerako bweru ase ku mpewo y'ebweru agivize up everything n'eddembe lye n'okumuteekako taaga eya terrorist. So mubasaasire bwe bajja gye muli mubaanirize n'omukwano, mubaanirize n'ekisa era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family z'abo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana babwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo butalekerawo. Twabasaba tugende maaso nga tuyamba bana abantu baffe kuba bino ebintu byonna bakozesa lwa mpaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu era tumanyi bye babakozesa ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala egibalwanirira. Ekyo kintwala ku nsonga ey'okubiri, ensonga ya sanctions oba nati ezateereddwa ku bapoliisi abalala 4. Omwo mwe muli Kagalula Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesigye Hamdan, mwe muli ne Womanya Eri. Aba basirikale 4 be batulugunya Honorable Zaake ne bamufuwa pepper spray mu maaso n'amala emyezi ng'esatu oba 4 nga tasobola gaggula bulungi. Be bamulemaza, be bamutulugunya mu kiseera kya COVID nga bo balowooza tubyerabidde. Gaali mawulire ga ssanyu naye tegatumala. Bano si ye tageti yaffe. Tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'abo abamwetoolodde ate nga tujja kubafuna. Twagala okwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe abeera ku social media ne mu expose nga bino ebintu. Nze nga mbagamba nti tweet gy'okola oba Facebook post gy'oteekayo munaye tekoma ku ggwe, egenda wala. So bano abantu babataddeko nati n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa. Omanyi abo ebyobugagga bwabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde. Naye ate naye gye bapulaninga okuddukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo n'ebyobugagga ne biwambibwa. Amayumba gabwe ne bizinesi zaabwe ne ziwambibwa. Ate tekikoma ku bo, wabula kigenda ku bakyala baabwe, kigenda ne ku baana baabwe. Abaana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo bonna bali ku nnyonyi eddako enkeera okomawo e Uganda. So njagala okubategeeza nti tetutudde. Musobola okukola byonna bye mukola naye mujja bisasulira. Muyinza okubikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali. Ekisemberayo ddala Basibe ne bannyabo kwe kubajjukiza nti nga bwe twasuubiza titugenda kubatuukako mu bitundu yenna gye muli era tujja. Njagala okusaba abakulembeze bannaffe, bacoordinators baffe, abantu mubateeke mu mood. Munaye Basibe ati n'Abalamba tujja e Lwengo, tujja Bishop, tujja ewammwe Mityana. So mutulindirire, tujja batuukako. Tuteereza nsonga ntonotono za program, then mu bbanga tono
tujja kuba twanjula programu yaffe yonna nga bwegenda otambula. Ndowooza eddakiika ezisigaddeyo kanzirike zibeere za bibuuzo ebiva mu bannamawulire nammwe bamemba baffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama abampeera omukisa. People power! Our power! NUP! Everywhere!